Inside Story Uganda, real source of political updates. Ino yabwerere bakubire abajja kuyamba eri 0800 0800 202 500 0800 202 500 0800 202 ensonga zo bajja zikolerako bulungi aba State House and Corruption Unit wa General Henry Isoke. Danstan DP yafune baruwa nga Parliament batuyita okuwa ebirowoozo byaffe ku UPDF Amendment Bill ku Wednesday nga 14 May 2025 ku ssaawa 4:58 ez'okumakya nga batwagala ku lunaku lw'erimu ku ssaawa 6 1 hour awe ne tubaddamu ne tubasaba olunaku olulala ne tebatunyega twalabirawo nga bali mu Parliament bawa ripooti. Kennedy Mutenyo mu Democratic Party ne baluwa zintereddeko wano ya Parliament clerk nga abayita ne gye baddamu nga basaba olunaku olulala nga babuza essaawa emu nga bwe babayita. Honorable Mubarak Munyagwa Serunga kyekiddako oluvannyuma lwa ly'etteeka Pulezidenti obubonero bwonna bulaga nti ajja ddisaako omukono lifuuka etteeka ku bigambo by'owulidde. Yes. Bano oba amagezi ki? Abatulaba mbalamusiza. Danstan nzikiriza nsooka empisewo obubaka bwange bugenda eri Pulezidenti w'eggwanga lino. Ekitiibwa Pulezidenti mu buwombeefu bwe ku kitalo nandikusabye oteeke mu ssemateeka ekitiibwa gwe weekolera yennyini. Ennyingo ya 23 akatundu ak'omukaaga kalagira nti omusibe yenna anabeera mu kkomera ng'alinza okukozesebwa mu kkooti enkulu naaweza ennaku 108 anaaweewanga beiru etaliko kakwakkulizo. Wekitiibwa Pulezidenti bayinza okuba ba intelligence yo yakulimba yes. I think that tali committed for trial. Yes. Wekitiibwa Pulezidenti bayinza okuba bakulimba ebintu byali bingi nnyo ku Dr. Besigye. Nandikusabye Besigye aweebwe mandatory bail Dr. Besigye. Yaleeta substantialities omulamuzi n'agaana omuwa bail. Besigye muleka afulume omuwozese nga alina eddembe lye kubanga naye mu ssemateeka yenyigiramu mumukola nga nawe kubanga guwalagira bakole ssemateeka omupya. So ekyo njagala Pulezidenti akitwala mutima mulungi lwakuba tamumanyi naye singa mumanyi oba amuliraanye yenna amusalira akatambi kano akamuwe awedde Dr. Besigye eddembe lye. Kubanga ne prosecution teyina bujulizi ogira behoza twagala kwameninga charge sheet twagala kukola bino tebayina ogenze mu kinyusi kya musango tosanga tebayina bujulizi saba bail koma nga obadde ogambye kalisebo yenga omukulu mwandi muwadde bail n'atafuna kirwadde kyonna luzira n'awozesebwa nga eddembe lye alirina. Bago yayisiddwa. Yes, ebago kiki balina okuzaako kiki mulina okuzaako kuba naawe gw'omu ku bali wakati. President Museveni yanyigira nnyo Dr. Besigye. Ndo ate President olaba ekintu ayina kye tuyita President Museveni ayina obunafu bumu ayina kye bayita mu Luswahili musimamo kali bwanjimirira ku you see, when you are the head of state, amanyi obana manji, sometimes you need to strike compromises. Ebago lino ekisooka ekigendererwa target number 1 kuza Dr. Besigye mu court martial. Dr. Besigye etteeka nga balikolera omuntu omu Dr. Besigye. Yes, ojja kiraba n'amaaso. Ekisese ekyo kanso Munyagwa Mubarak. Anti kakati singa bimala okubaawo n'ompita wano ne tukiddamu kyennyini. Besigye baagala muweseza mu court martial. Bakimanyi nti etteeka terijja kustanninga test of time bwe banayitwala mu kooti ejja kuddamu erisazeemu ne by the time wena erisalizaamu dino kooti ejja kuddamu erisazaamu limenyera ddala chapter 4 baroomushana wano eya constitution gye baakola ejimenya bano baroomushana baakola ssemateeka balina doctrine gye bagobiranga bagiyita the repugnance doctrine. Teriteeka lyokola nga kasiteteeka lyonna erimenya olikola nga limenya likontana ne ssemateeka. Such a law is repugnant. Terisobola kusigalawo. Bakimanyi naye kye baagalamu kuddamu kutryinga Dr. Besigye because of the following. And the files are transferred. No. They will come up with fresh charges. Balina kuddamu ne bagula misango mpya. Fresh charges. Okay. Illegal possession of a firearm tebajja jogerako. Ate ng'obalabudde. By the time they come up with the law, by planning. Kakati
njagala abatwala bakirabe bajja kukijjukira. Actually, illegal possession the budget transfer. Bagenda kujja na treason. Mubarak agenda maaso. Bajja kujja na treason, balina cattle rustling, okubba ensolo, treason, conspiracy to kidnap and do what. Quite a litany of offences already is provided for mu penal code. Tebakomye ne ku ekyo honorable akikonyeeko honorable wesese ne bakwata court martial ne bajwa unlimited original jurisdiction ne bakoma kwako ako akawayiro bagenda case gama mu try everything goro omusana ne bonovuga obi ku luguudo bayina right okutwala mu court martial. It has unlimited original jurisdiction kitegeeza ne bobbe enkoko bakutwalayo civilian anti Mubarak Munyagwa unlimited. Eh. Yes. Naye tubusa kutwala mu biwankoko yadde byamatekale tubitegeera bulungi. Anti etteeka lino gwe tomanyi simanyi wamu walisomye bakutte obuwayiro obwe balina obw'ensonga ne babufuutiika eno mu makati bine sugar coating good clauses welfare ey'abasirikale ebyobujjanja by'abasirikale byone bibasoose no ku mutwe. Supreme Court Martial bagiwadde unlimited original jurisdiction ku criminal matters. Kakati kankulage honorable kyadda kunnyonnyola Supreme Court yagomba nti abalamuzi abalina kyekubiira tebalina kuba balamuzi. A serving military officer abeera aina abane full allegiance ne loyalty gyapeyinga eri commander in chief. Gwekimanyi bagambye unit court martial unit court unit court martial ne ya wansi esookerwako anagikuliranga nabeera captain w'amagye n'okwambuka waggulu. bw'ogenda ku division bagambye anaabanga takka wansi wa ranka ya lieutenant colonel ne bateekwa n'abalala political commissar ne baani ne bajja ku general court martial ne bagambye nakulirwanga brigadier general nakwambuka waggulu. Those are serving military officers. Ate nga ani alonda who appoints the high command. And the high command is not one person. Ngabo kibadde General Museveni appoints brigadier Freeman Mugabe. Muganda wange nkusekeredde. Okay. Who appoints General Muhoozi? General Muhoozi is going to appoint these judges. That is the truth. That's the fact of it. In consultation with the Judicial Service Commission. Oraba takizo promoting a muntu. Actually, promotion is it's called the promotions board, but he has been promoting. General Muhoozi promotes so and so to acting major general. Anjo abayebuzizza ku bugundi mateeka just because and appoint somebody in acting capacity na vera ona. It is a process. Okay. Okay, we katubireke tudde ku nsonga ey'okubiri. Kakati duplication of offenses nga muyita exceptional circumstances ezireta ba civilian okutryingibwa mu kooti y'amagye. Supreme Court yavayo nga tekoonaganya mu bigambo byayo ne defining who a civilian is to the extent that netukali ku musirikale are retired negamba abafuuse civilian bano bamukutte ne bamuzaayo ne bagamba abamu reserve force. Reserve force is a branch of the UPDF, therefore abeera musirikale. Can you imagine obulyako bwengeri ngeeyo obutali bwenkanya obwekuleveeyo. Tugende ku gundi eyokusatu. Bakugambye nti court martial eyo emisango engigina gye teeka teryagirambise ani awaaba bukisepti bagambye minisita anaatuula alungamye ku ngeri emisango ginaawaabwangayo gitya. kikyowakanya ku ekyo minisita okutuula kubanga civil procedure olaba kooti zino ezabulijjo kansokola kooti ezabulijjo civil procedure emisango gye criminal procedure emisango gy'obumenyi amateeka giriko act number bano omushana bagikola etteeka ddamba parliament yakola omusango guloopewa gutya okutuuka mu court mu civil courts these criminal cases the criminal court kakati ole court that procedure the entire procedure is clear. Omuntu mujja ko mutya statement omuntu akola ati omuntu obutatulugunyiriza bwe yonna weebiri
kakati gono wakwata blank check n'ogiwa minister wa defense nti onoowandiika osalewo banaaloopangayo batya emisango. Kankuwa ekyokulabirako mwera omusana mukyabita byakusaaga bino bibi. Katora soli muka nti musango wa kooti maaso bajja kukwata gwe embuzi eyabbibwa Ekalamoja gye baga nti yabbibwa Kalamoja bagisibe mmanjuwo osibire mu kooti maaso. Kooti maaso ekusiba emyaka 5. Gana amateeka tugogerako nti olwaleero bakusiba embuzi bakusiba emyaka 5. Yes, emyaka 5 bagamba obubbi bw'ensolo bususe katubayigge bagende mu famu ya Rw'omushana wali ekyanja basangewo embuzi yalunda n'embuzi we basangewo emu bagambe no Ekalamoja eno yabbibwa Kalamoja oba lwakitula ku faamu myaka 5. Kalamoja oba Kalamoja. Yes, Kalamoja. Kakati bino wabashitola wabbente it's not wrestling. Okay, nawe Kalamoja vera wrestling. Vera wrestling. Kakati kyengezaako kulaga nti bino tukyabyogera ngoyango bana abakulu bakoze etteeka lino kunyweza Besigye. Naye time oyinza okutuuka obuyinza ne bava mu ngalo. Nabo ne libakwata bino leke kubisaagiramu. Ebyakutiisatiisa ne libakwata. Kankunnyonnyole Saddam Hussein yalekawo ekibonerezo kya Kalabba. Ba human rights activist nayo ng'ajjawo ekibonerezo kya Kalabba okutisa abantu emiguwa. It's a cake old fashioned cruel degrading n'agaana Saddam Hussein. Katonda n'amugerera Saddam Hussein bamujja mu buyinza. Saddam Hussein n'awambibwa n'ateekebwa mu kooti. Deputy Prime Minister Nur al-Malik n'asayinga nti bamutise muguwa. So ebyo tubirinamu experience tubirabe. Tusaba line eggwanga. Yanifudde kirala oba bandimusibye obulamu bwe bwonna tebandimutadde muguwambulako. So kyengezaako okulaga nti kakati kankuwa ekisembayo. Omuntu kimenya eje baita the principles of natural justice baromusana eziri mu constitution baromusana gye bakola. Omuntu okubeera omulamuzi mu musango gwe. Omulamuzi ali gwe oli mu wano ilo bukulembeze wano. Omwana wa kamera nakola omusango nakuvuma. Ne mwituza disciplinary committee gagwe bafunye go tudde mu ntebe oze kusala musango. So kumujjaho. Anti okunyonyola konstitula oba omenye amateeka bw'ogamba serving military officer ku misango y'engeri ya treason presumption eri nti oba yaga kujjawo gavumenti eri mbuki jjukira ono omusirikale yalayira kukuuma gavumenti eri mbuki kakati omuleetedde Munyagwa mu maaso ge nti sebo wuuno muleeso muwozesa ayagala okujjako gavumenti yo osubira Munyagwa ayinza ofuna obwenkanya nkusaba mpayo akaddakiika kamu njagala mujjukire bannayuganda mufumiitirize General Kanosula Semakula bwe yatemula abantu mu mambuka yatuuza field gye muyita field court martial n'atandika abantu n'abasomera emisango ng'emiti gye bagenda bakubirako amasasi bali mu kugisimba wali mazize before try emiti nga batandise dde ogisimba baali basirikale babiri emisango ne gyasomerwa n'agamba nenze ndaba gye mbatunuulya gubasinze ng'ayogera na mu Luswayiri mwe gye basinze gye n'emisango so mbasalidde Kalabba n'alagira ne babateekawo ne babatta amaaso ku ggwanga tebafunye right to appeal tebafunye eki Honorable Komao njagala kubeebaza okuba nga okyagoberera ye Honorable Mubarak Munyagwa ensonga ze bwati bwazirambise Bugembe Henry Nakawuka ogamba tugoberera butereevu bantu baffe batulabira b'Nakawuka. Honorable Jimmy Lwanga atuuse mu house era nkwaniriza era ngenda kuggwe gw'omu ku baasigadde mu nyumba ya parliament ng'ebbago lino liyisibwa otubulire ye Honorable okyaliwo NUP nedda tokyaliwo NUP wasala eddiiro lwaki ekyabasigaza era gwe tolaba nti ebbago lino abantu agenda kwongerako kubawo muzindalo gwitawe nga neetyaki lwaki onkangaka Honorable Rw'omushana nsooke muleke nkyayanjula mubaka lwaki onkangaka temutiisatiisa muteesa Njeru municipality ebuyikwe gyava Honorable tusanze ku bbago ki ekiddako lumanira okuyisibwa era mwabasigadde mu house mulanga kye mwakoze kye kituufu naneyaziza nnyo muganda wange Danstan Busuulwa okunnyaniriza ku programu eno bapanalisiti bannange ndi musiima okubeera wano Honorable Lwanga Jimmy
embwa y'okukyalo kiikirira abantu bangi mu municipality of Buluga district. Yes. Ate nze coordinator wa Patriotic League of Uganda Greater Mukono Ntwala district Sinya omuli Buvuma, Buyikwe, Kayunga ne Mukono. Yabamanyi nga PLU. Nga PLU. Gavumenti yagenda okuddako. Ekiseera ekitali kyawala. Era nakati gy'enva. Singera bampakalangala singa eronda balyekalanga. Kuba naawe tovaayo. Mukulu Dansan Busolwa n'abatulaba ombuuzizza lwaki nasigala mu house palamenti ng'eyise ebbago abantu buli bali mu kuvumirira. Okusookera ddala principal role yange ng'omubaka wa parliament kukiika mu parliament whenever called upon by the speaker. So ndowooza saali mu kifo kikyamu okuba nti mpaticipatinga mu kuteeseza eggwanga n'okubaako etteeka eriyisibwa kuba sipiika yali amaze okufulumya order paper ng'atuyise tuteese ku bbago. Weewaawo bwe twali mu tteeserezo nalaba akabinja k'abantu nga bakulembeddwamu omuntu omu leader of opposition nga bafuluma. Naye saamanya ki kyabafulumya kuba babyogerera bweru nga bamaze okufuluma nga bamaze okudda mu kamera. Bakugambye nasigala mu kyogamba ate nalisigadde wabweru nasigala munda. Omanyi enso ebiseera ebisinga obungi ebiseera ebisinga obungi bannaffe abakulemberamu oludda olw'opposition akaseera kano. Nze mukulaba okwange ndaba nga okusaaga kungi nnyo. Okusaaga? Justify your statement tuwoye nti kino okusaaga kungi nnyo n'omuzannyo mungi nnyo bw'ogeraageranya ne opposition z'aba Honorable Munyagwa. Kiseera nga be FDC we position. Olabira ddala nga comparison nga bwe biba bikonde. Bannaffe abaliwo kati tebayinza kubapima kulwanamu n'aba Honorable Munyagwa bwe babeererawo. Manyi ebikonde obona okwatagana n'omuntu basooka kubapima. Yansani ozitowa otya? Alyoke bakuwa ejjima akukwatemu. Akuliranye Minister of Information mu government your position. Ekisiikirize waddembe simulinaako buzibu. Kuba olaba ebbaga eryo bannaffe bano eggulo limu baali bakoze minority report. Bonna abaafuluma gye baasayininga. Kuba bw'oba nga togenda kubeera part of ebbago lyonna ate lwaki going ahead n'okola minority report n'ogisayininga ate ne babaako gwe bakoze eki bwe bagisigidde agisome. Lwakuba nti mu kusigira minority report awo waaliwo abantu abalwana entalo zaabwe ez'obuntu. Obamanyi n'entalo ozimanyi? Nzimanyi ate eryo kye simanyi. Kuba Honorable Ssenyonyi ye mu kukkiririza bannaffe bano ba Honorable Nakimuli okugenda mu parliament okubeera part of that bill yali akimanyi bulungi nti Honorable Sseggona yagenda okusoma minority report. Agenda okufunamu awo ag'omu nkuubo nga kirabika ow'ekitiibwa Honorable Mpuuga yagenda okusoma ki? Minority report. Kati awo n'akyusa ebikondo. Anti ebbago lyonna omanyi mu parliament lwakuba bannaffe abamu tebaagala kukkiriza mazima naye seniority erina weekola. Tukkirize tukole ki? Tugaane. Era okukakkana kuba waaliwo akakundi akaali kahandolinga minority report nga kaliko Honorable Sseggona jjukira oyo yali mu kooti ensukulumu nga basazaamu ekyokutwala basivilian muki mu kooti y'amagye. Kwabaddeko Honorable Mpuuga nga kuliko Honorable Asmani basaalirwa. Oyo yajjidde na ku booda. Basaalirwa? Yaza apakuka aze asembe minority report agenda okutuuka nga ate abalina okusoma minority report bafulumye. Manyi mu parliament nze ebiseera ebisinga ntera okugamba abantu nti teweetaaga nnyo ba middle card politicians
kuba ogenda okutuuka nga mulese ensonga egasa eggwanga lyonna ne mudda ku nsonga egasa akaguluupu akali mu muzannyo gwabwe, abali mu firimu yaabwe, abali mu documentary yaabwe gye bawandiika, gye tutamanyi gye bagenda gitwala kubaweera awaadi. waliwo abali mu katemba kuba ensobi y'emu opposition gye yakola ku bbago ly'emmwanyi yensobi y'emu eyakoze eki eyaddiddwamu. kuba omukulu yagenza okusoma minority report ndowooza nga opposition tulimu bana ng'ani asoma mpozi Honorable Bitek owa Yoga County. Mpa information nti omukulu agambye si opposition ate agambye opposition bo nga kwali ndi mu parliament ligale ku NUP ticket sintuulako saidi ki mulese so ndi mukwefuga naye ayogera ensonga ngezo omanyi nze saagala nnyo siri munnamateeka nnyo naye akaseera akatono ke naakasomako lokoosi gye nkola kati kijja kuya manyi nnyo nti tetulina kulowalinga tteeka lyonna kulizza ku levo y'abafuutu soodya ntugereze nedda abantu baffe abamu bareducinga nnyo amateeka ne bagazza ku levo eya wansi ku mbeera ng'eyabafuutu soodya kuba kati bwe tuba tuyisanga UPDF amendment bill ng'eze mu parliament ate gwe n'ogirowooleza nti etagetinze babukofiira ne weerabira omusirikale oli aweereza eggwanga nti mulimu ne welfare ye mulimu pension ye retirement package ye gwe n'olowooleza mu kino mu bana abagenda okwambala ovolo bateekeko ebipeesa byakabuuti mbumayinja gwe bw'olowoolezaamu nti etteeka kwe tulina kulirowooleza ku leve eyo nze awo mba sikifuna oba tokitegeera nze mba njagala tutunuulire purpose of the law amakulu g'etteeka ge gali luddawa mwafunye obudde obutegeera purpose of the law mu budde obwo obutono obaga nti lyaze ku speedi kuba etteeka after the first reading etteeka lyatwalibwa mu komiti omubaka yenna omubaka wa parliament waddembe ogenda mu komiti eyo nga ex official n'atuulayo ba stakeholders bonna baali invited nga ne NUP mwogitwalidde ne bapanelist bannange n'abatulaba mujjukire bwe twali tuyisa etteeka lya computer misuse nti abantu abasinga bakitunuulira nti etteeka eryo litagetinze ba bloggers oba aba opposition naddala okusingira ddala ne beerabira nti waliwo empisa eyali edevelopinzeewo ng'omuntu akwata omutimbagano n'agukozesa buli kimu kyakola ki kyayagala naye nga Honorable Muhammad Nsereko bwe yali aleeta etteeka eryo yavumibwa ne bamuliisa bye baamuliisa ne bamugamba nga balina baakolera naye nga twerabidde nti amakulu g'etteeka eryo gaali gakomyawo mpisa mu nkozesa y'omutimbagano kati essaawa eno twatuuka ku levo ng'ekiwundu kisambye n'eddagala abantu bavumye buli omu ku social media irrespective of ekitiibwa kyo ne batuuka n'okutuuka ku royal families tubadde tubiraba wano mu Buganda ebusoga n'awalala wonna naye lwakugayaalirira tteeka ne tulireducinga ne tulirowooleza ku levo y'abafuutu soodya era yensobi yeemu gye twagala okukola ne ku tteeka lino kuba tulinayo bannaffe abali Ekaramoja babbibwako ente zaabwe ne battibwa abantu bano abatta abantu abo bo bagende bugenzi scot free waliyo ffe ba civilian abalina emmundu eziri licensed naye bwe tunaazikozesa obubi kiki ekinaatukomako danstan we bukya ku makya ng'oyina emmundu naye ng'omanyi nti wenkozeseza emmundu yange obubi kooti masho gyeri ojja kwekomako era ojja kuba ne discipline mu kuhandolinga ekyokulwanyisa ky'olina wadde kiri licensed. Okay. Ona bukyasa omukyana ona bujimirwa nga webale submission katonda amanyi katonda wa kisa amen nzikiriza mpisewo kano mu sentence emu ekigambo sikyakusuubula kino ekigambo kyetusoma oba mu Buvanjiri oba muki
abeddiini abakisuubula it's incorrect ekyo nebwenkirekerawo kakati asooke ne statement mukulu Museveni gyakoze Luweero agambye nti wabadde wagenda kubeerawo okukoonagana kyona kyekitegeeza wakati w'amagye Parliament n'abalamuzi bano abaana batuyambye nnyo so singa Parliament teyakiyisiza amagye gabadde gagenda kukola ki yes so okukonagana kyeki abadde bagenda kukola ki because what can the army do gabadde gagenda kuba abasasa balamuzi gabadde gagenda kukuba ba MPs because yagamba mutoleze tugenda kutukiriza mututaasiza. The other one was a decision of the Supreme Court neeragira byeyaragira fena tubimanyi kati yagamba mututaasiza abaana bayambi abaana bayambi so amagye ga Museveni ga mukulu Museveni gabadde gagenda kukola ki yamanyi tulina okukifuna yatubulidde tulina okukifuna tulina okukifuna singa teryayise mbadde kukonagana what tetulina kukimulekera. Ekyokubiri magistrates emisango gye boogerako murder, rape, robbery eno emisango tebagiwoze magistrates courts tezigiwozesa gyagambye eyokugombolola what he called okugombolola waliwo magistrates court si wagombolola no egombolola is an administrative unit please yatandikira olutalo Luweero eno gyabyogeredde ate guno gwakubiri ogusooka yagamba mujeewo ekomi ku myaka batuyambye ne bajjawo ekomi ku myaka kibadde kigendo twali tugenda kudda mu nsiko so murder, rape, robbery eno emisango are only triable by High Court. High Court tetuula kugombolola. High Court actually ne High Court tetuula ku district. Tewali court etuula kugombolola. Yes, egombolola kirala. Naye bakugamba nti an administrative unit nga bwogamba nti mugina administrative unit ne court naye yakola kugituusa ku but it is still magistrates court. Magistrates court eriemu it's one. So mbanijagana kyo tukitereeze ekyokusatu Supreme Court tesobola kukyusa kyeyasalawo kyeyas ng'ekyaliwo. I remember we discussed that in CA. Simanyi oba bakiwandiika batya but we had that problem nti wembanga mwasalawo ekintu mu bukyamu and can you change it mmwe abaliwo no walina okujja omujiji omulala kati ngala bakanyihamba tebakyaliwo bawodoki that panel tekyaliwo endala may not be bound by this decision but bano mukulu owinjidolo kati kino bwe kijja aye tasobola kukyusa same facts same issues same tasobola same evidence tasobola nyagadde okinotinge mulamuzi. Ekyokusatu oba ekyokuna Parliament tekkirizibwa kukyusa kukola etteeka nga likyusa ekyasalibwawo kooti as between parties. Kakati pate emu mu kino is the Attorney General, pate eyokubiri is Mr. Kabaziguruka. Ngoze emisango ya Kabaziguruka ekyaliwo iye yaga abanange temuntwala mu
court martial ate ne files ze tebanaba kuzitwala mu supreme wa DPP. So ekitegeeza baddayo mu registry, they just go back to the registry ne bajja eri file. So the Supreme Court, already the Supreme Court yalagira tosobola kumutwala mu court martial, and it's an constitutional okola etteeka erikyusa judgment as between parties. Kyobalaba sandi agadde nnyo group eno kubiyingiramu ebyokugenda mu kooti bandi berekedde kabaziguruka, but I will come to that later. If kabaziguruka can go to court, why not others? No, I think Gambi, because if you are saying Rwandira gwanga toyingira mu trap y'abali yokufuluma yokuddayo mu public court, public opinion ujuka yakola on their own case. Court y'abantu sibesiga darweri yawo. Now decision is already made, kyasalibwa order by the Supreme Court. Supreme Court negamba you can't try civilians except in exceptional circumstances. Embeera eteri ya bulijjo erina kubanga yanje etebereka. So nembeera etebereka nemuka temanyiddwa. Inazaja yagamba wayinza okubeerawo embeera etebereka nga bwetwafuna COVID, courts neziclosing. You remember during COVID? And courts, makoti nabo bagagala, but amaje gasigala gakola. Maybe then something can happen. But let's now use logic. And Okubera MP, or qualifications, minimum is senior 6 or its equivalent. So my assumption isn't Okubera logic. But tunolete yaliwo Constitutional Court, Supreme Court liyagana. Na kina bino yabalese tewali njawukana. Tewali njawulo. Liri yali ligamba materials ordinarily a monopoly of military stores. Kino kyebakoze is only to explain them. Banyonyodde ne bakubana ebifaananyi. Kikyokka tusigantu Supreme Court yagamba naye zino materials ngate muziraze yali ezimanyi materials ordinarily a monopoly of military stores. So Supreme Court yagana kati bweba yagana, can't you see by logic into okomezaawo ekyaliwo by logic? So there is nothing you've changed. But now let's look at the larger issues. Busulwa, we want to give as an example. If you murder a person X, God forbid, the bakutwala magistrates, bakutwala high court for trial. Nayo ngama Rwamshana bwa madalinga with the soldier. Omutwale mu kichoke kikutwaza mu court martial. You see, the assumption is ntoli amazo okusalawo that you killed with the soldier. I don't know if I get my logic. Kitegeeka. Nti ekitwazisa kuwachi batute Munyagwa mu court martial olwokuba badayine mundu ya so who found out that and here chizuula, because the constitution is clear, you are presumed innocent until proven guilty. Era omutwala mu court martial abera tali guilty. And you say okutwala mu court martial, a decision must be made. Waliwo ino okusalawo nagamba gwe tetugenda kutwala mu high court, tugenda kutwala mu court martial. Why? Because osangiddwa ng'oyine mundu which is a monopoly of military stores. Kakati gwogamba nti osangiddwa under the law obuyinza obujjawa. That means you've ruled. How will I defend myself? Because you see, I must qualify under this law. This law says someone must take a decision nagamba, and which is the judicial decision. Nagamba now kakati gwe CDPP. You are not talking about jurisdiction. You see, no one get jurisdiction. No gamba. If you are accused of murder
high court, magistrates court tezina jurisdiction. That's different. But here they are saying tukakasiza ntubusulwa yatemude n'omusirikale. Kakati gwa akakasizo ntwale kati ngamba natemude naye nsabale na musirikale. Am I going to do that? Because how would I qualify not to go there? So in other words, kino kirwana na presumption of innocence. Innocence, yes. The natural is Parliament yasazeewo nti omusango gukusinga mu court martial togenda mu high court. Why? Because zino zenkana ezenkanyiza ekitegeeza ekoze kooti ng'ekooti eyo eyina obuyinza bwa high court. Yes. And it's not allowed. Parliament teyina buyinza bukola kooti nga tekyusiza constitution. Thank you. Yes, because courts are a creature of the constitution. CA yatekawo courts. There shall be courts of judicature that shall include Supreme Court, Court of Appeal, High Court, and other subordinate courts. There is High Court and other subordinate courts. Kakati Bwolese, it's not even a subordinate court. Does it ever create they've just read renaming where never food budget? You see, Parliament has that power, enough power. But okubana that power, it must amend the constitution. So kugenda nekozesa chapter eno yamene ya constitution sijina wano neleta a bill a bill nayenga whose purpose is to amend the constitution. Ngegamba katukozeewo court and it's with because there is a proviso which gives unlimited jurisdiction. Bwebanga court si court of appeal ate si Supreme Court. Ebisigadde byonna High Court has an unlimited jurisdiction. Yes. Esobola okubitunulamu. Kakati neteeka liganye High Court okutunula mu misango evudde mu court gye bataddewo ate nga tebayise mu mateeka. You get. So in other words, they have amended the constitution by infection. But you see the word which are not allowed. You can't amend by infection. Or you know kuja amending with an act of parliament. And three I never call an achieve. Now Supreme Court tekirizibwa kutunula mu misango egivudde mu court martial okujjako nga bakusalira ogwokufa naye wasalira busulwa emyaka 9 in prison. Supreme Court tekirizibwa teyina jurisdiction. How can you deny Supreme Court jurisdiction? Lianyi bakweseza dene. No, because I really want to know abamala senior 60 and its equivalent not alaba musajja asoso mweraga etwade tugenda kukikkiriza uzaako ki era kye kyaba tutemba ame ate ne mala mufuluma ekyo nakyo kyatabudde abantu. Omulwanyi yenna bw'aba agenda mu lutalo abeera ne tactics oba strategies, abeera n'obukodyo obw'enjawulo nga tajja kubulaga buli omu kubanga ate bwana abujjayo omulabe we aba agenda kubumanya amu countering oba amulwana okusinziira kwako kennyini akawaayiro kajjeeyo. So bwe tuba nga tugenze mu lutabaalo tubeerako n'ebyaffe bye twesigaliza. Kituufu abantu bangi bagambye ate kakati mwatugambye tetukola bwetute oba tukole bwetute ate tuzze. Communication eyayita yagamba nti tugenda mu parliament. Mwami Dasan twagenze oba tetwagenze? Mwagenze mu parliament. Yes. Kakati ekyabadde kiddako abamu kye bataategedde ate tulina n'obuzibu era kyekisinze okulemeza opposition okuwangula. Ekisinze okulemesa abamu ku ffe abaagala okutwala obuyinza mu Uganda bye bimu ku bino wammanga nti mubeera n'enteekateeka mu nkiiko ez'enjawulo ate bize bibeerawo ne mu bibiina by'opposition byonna. Nze naakayingira politics n'ebimu nzize mbiraba ng'omuntu
tubeera n'abantu ab'enkwe mu bibiina ebyo abalala baba basindise kubega baba basindise najja nayambala kakofiira kanuupu nakola buli kyetagisa nafuna kadi yayo nawangula naye nga ayina mission gyaliko. Temuba na mechanism za kwekenenya bawagizi na bemuwa kadi. Omuntu nga yasindikiddwa ne wokola mechanisms zonna asobola okukifunamu n'akiwangula n'agenda najja n'akola omulimu ogwamusindikibwa. So bwe tubeera mu nkiiko zino njagala okutegeeza mubeeramu ababaka bolowooza nti babaka bavunaanyizibwa bantu bakulu nze n'abangi bansinga obukulu naye omuntu ng'oyo n'avaawo byemudiscasi nze byonna n'abitwala eri kubanga abamu beegula baagala njagala munnange bampe kino kantwaleyo obubaka buno bwe twabadde eri twateesezza bwe tuti abalala barekodinga ku masimu kyova olaba enkiiko ezimu mu bibiina ebyenjawulo abantu babajjako amasimu bwe baba nga bagenda mu miitingi ez'ekyama naye ewaffe omubaka wa paalamenti asukka emyaka 4 najja n'arekodinga n'adduka n'abitwa oba muyinza n'okuba mwogera wano kuba tulina whatsapp n'agira akantu kimuli agambye wa ku whatsapp kwennyini nga kwasindika direct nga munyumya wano mwogera wano ebintu byammwe nga recordinga bwomala okwogera nga akasindika wamala okwogera nga akasindika katuuka mu budde nga temunnafuluma na lukiiko nga bannaffe bategedde bimukoze eki byemuteesezza. So kino it was a tactic nti tugendagenda mu paalamenti ffenna era buli omu yabadde ali charged tugenda kola bwetiti ne tumala ne tufulumayo. Naye nkimanyi abantu abamu bagamba lwaki bafulumye abalala bagamba yes mwali fulumye abalala bagamba yabadde pressure okuva eno okuva eri naye nze ngamba bwe nti emirundi gyonna gavumenti oba Mwami Museveni gyalwanye okuleeta zi amendment bill ate ffenna nga tubali tulaba nga gye biva era ne gye biraga mirundi emeka gye tulwanye ku front eyo ne tubawangula tetulina numbers kyokka ne numbers zaffe ntono ze tulina nga babaka ba paalamenti era bazizitamu oli yakugamba nti mbanga bali tisagalawo opposition kakati ffe kennyini ffe tweryamu enkwe kakati ensonga lwaki twagambye era olukiiko lwe twatuuza lead of opposition ayogedde clearly n'agamba nti tugenda mu kooti kinakuwaza nti gye tulina okuddukira ate era bannaffe be batulyamu enkwe naye ffe tusigala ntubawa benefit of doubt nti katuddeyo mu kooti eyo yennyini mulina okuddukira mu kooti tugenda beba balyamu enkwe nabwera kati olaba okusalawo kwa Supreme Court oba kooti ensukkulumu nako kwabaddemu ebitege kuba bw'oba ogambye nti kooti eyo terina kubeerawo erina kuba disciplinary committee n'ebirala ate n'ogamba nti emisango egyasinzibwa abantu abali eyo mu makomera egyo jjo togiyinaako togiyinaako buyinza togenda kugifaako abaliyo mu abasavinga abasingisa convicted nekola ki yes anti kati ekyo nakyo kyeŋŋamba nti kooti bw'eba yabasalira ate kooti ensukkulumu nevayo negamba eno kooti y'amagye bw'eba yabasalira eno nevayo negamba nti bano tebalina kuvunaanibwa mu kooti y'amagye yes oba ne bali kati ne kali baali kwongeddeko nti bali abasavinga nabo bagendayo mu bumenyi bwaki bw'amateeka ate n'ekirala ffe tugamba nti high court I think article 139 article 139 egamba nti the high court has unlimited jurisdiction nti esobola okozesa omusango in the entire country it has no jurisdiction naye gwe n'ogamba kooteekewo akakooti ate yet we have another court tulina kooti kano kakoti marshal it is inakuba disciplinary committee nti buli kitongole kati nsubira ne wano mmwe aba BBS telefaina muyina gye bayita disciplinary committee simanyi bamugiina naye muyina olukiiko yes muyina olukiiko olubayambako
singa omukozi wammwe asiwuusa empisa naawe mwami Danson bw'osiwuka empisa gye bakutwala ne kampani endala ziyina obukiiko obwo obukwasisa empisa n'abamagye ne kooti n'abamagye balina okuba n'akakiiko ako ko mwami Museveni kafudde nti kayina kuba kake kakola mirimu gye ne bw'osoma mu amendment bill bakulaga nti kugenda kubaako bamemba we bati ne bwe bati high command yejja okubalonda ne bateekawo nga high command eyo econsultatinga oba yeebuuza ku Judiciary Service Commission. Ani appointing a service commission eyo? Who appoints the Judicial Service Commission? Our president. Kakati abo baba beebuuzizza kwani. Judicial Service Commission terondebwa bantu. Erondebwa mukulu mwami Museveni yasalawo n'agamba ngenda kuteekako abantu bwe bati. Kati bano abamagye abali mu kooti eyo balina kwebuuza ku bali beebuuza kwani beebuuza ku kooti gyemuddukiramu naye era the appointees of the president. Kati bawe benefit of doubt ate n'ekirala ne Uganda Law Society naye egenza mu East African Court of ku nsonga y'emu egamba bano aba kooti ensukkulumu kye baasaze lwaki bakisaze bwe batyo waliwo ekibulamu ekyagala it is a shaming kituswaza ffenge eggwanga okugamba nti nno twasaze bwe tuti naye kano nga tokimaliriza kitegeeza okusalawo kwabwe bakukomeza mu kkubo ng'ekiraga nti balinga abatukinye kiringa omusajja jjo ono kanso mpozi oli kanso Munyagwa najja n'abaako akagambo kaŋŋamba ne kantyemula neŋŋamba oke n'akomaawo n'agenda taddamu kumbuuza oluuza mba mpulira ntya ŋŋamba iye musajja abadde ku kyono yansiinyaako businya Mubaraka yakomaawo okitegedde kakati ne kooti ensukkulumu kye yatukoze yabasinyizaako ne tukyamuka ne tugamba ye teri kuddamu kuwoleza bantu ba bulijjo mu kooti y'amagye kumbe eyina kali ke yaleseeyo teyejjeeredde teyamaliriza so ffe tugenda mu kooti eyo yennyini tulabe naddala oba banakikola mugenda mu Supreme Court era oba mugenda mu Supreme Court Constitutional Court Constitutional Court etaputa yes kati ate bali bo aba Uganda Law Society kenjagadde n'okubula lwaki bo bagamba bagenda bagamba nti ekituufu kyonna it is a sham ekintu kyonna kya kifere enkola yabadde ya kifere yakiyita mu lujja tebabawadde budde babawandiikira ebbaluwa ebayita ku ssaawa 5:05 ng'ebbaluwa ebayita ku ssaawa 6 babeereyo by ssaawa 6 tetuganya abantu balooya basoma speed naye ekintu kya emiko 7:72 omusuubira kisoma ddi oyo ayinza okuba kale yakisomye naye ayina okwebuuza kubanga omuyise kumwebuuzaako oba naye kuwandowooza ye ku kintu ekyo kye mwagala okuyisa tomuwadde budde kakati ate naye n'akusaba mutuwe olunaku bwe ruti tomuzzeemu ekintu ennaku 2 n'okireeta leero ku lwokubiri nekidiri speed nti ate kankubulire akasembayo lwaki ŋŋamba nti bino ebintu ebimu bino byakuyamba bantu bamu kubakumira mu buyinza mwami Museveni kwekumira mu buyinza ne banne mu 2023 mwezi ogwokubiri twayise etteeka lye bayita Fisheries and Aquaculture Act etteeka erifuga ebyobuvubi etteeka eryo twaliyisa nga mulimu of course obuwayiro bwe twatereeza kubanga cabinet yalireeta twaliyisa nga ligenda kuyamba ku bavubi okubalambika butya bwe balina okukwatamu ennyanja n'omulimu gwabwe gwe bakola ne tugamba nti amagye agaliko sige galina okubaako Fisheries Protection Unit wadde ng'eri mu magye bano abagendako balina n'okuyita mu District Service Commission eyambeko abantu abo bagenda okubeera ku nnyanja okugitereeza kubanga kubaddeko envuba embi mpitirivu kubaddeko n'obulabe obw'enjawulo obukolebwa ku bavubi kakati etteeka eryo lyayita ne President n'aliteekako omukono naye njagala okutegeeza kati myaka 2+ terikola
minisita w'ebyobuvubi bamuyita mukyala Helen Adowa oba kale minisita mukama we gwe bayita Frank Tumwebaze yeye na buli kati tebaleetanga nnambika kubanga etteeka lirina okukola nga regulations weziri nga baleese ennambika naye na buli kati olw'okubanga liyamba abantu oba oliawo obwayiro obusinga bugenda kuyamba ku bantu ate bujjawo amagye ku nnyanja tebaleetanga nnambika naye lino eriyamba omuntu omu na banne okwekumira mu buyinza eritali pro people okugamba nti abantu aba bulijjo bajja kera ku makya basuule amasasi mu nnyumba ye kubanga balina kye bamwagaza oba omujja mu bantu bamusibe bamutwale mu kooti y'amagye eryo lyo ne wiiki teyaweze akakiiko ke baakoze kusembayo naye nga nja kusooka honomushano oguse kati Supreme Court yasalawo which is also now finished, resolved the issue. I think that's the principle of res judicata. Yes. And you see, constitutional court is bound by the Supreme Court. Yes. Kati yasalawo nti tewali akkirizibwa okuwa custodial sentences okujjako nga kooti. And kooti okuba kooti erina okuba omulamuzi gozo ekyo okugamba nti mulina okugenda mu theatre omuntu alina okuba nga ali qualified tekitegeeza nti kusoma law mu LDC owate no you must be a mulamuzi. Now there is a procedure y'okubeera omulamuzi. One, judicial, because we say twakiteekawo nti obuyinza obw'obulamuzi buliva mu bantu. That's principle number one. It's an article in the Constitution. Yes, and it's a principle. Yes. Obuyinza obw'okulamula buliva mu bantu. Kati okuva mu bantu kitegeeza walina okubeerawo akakiiko nga kakiiko ako is specialized, which is Judicial Service Commission. Kakati Judicial Service Commission ate teeka ligamba erina okuba independent. Yes. Kati webanga eri independent you don't consult it. You get no your Judicial Service Commission kulwayo ye okwefunira busurwa obekoza adverts engeri je nakola interviews egamfe tufunye busurwa omulimo gwoyina guli gumugokka kukiriza busurwa gwekuwadde oba nedda because you are also elected. You get now ekyo bwe kigwa amanya getwala president bwoba ogasimye gawe parliament. Why we say the parliamentary approval is because parliament yalondebwa abantu kyekireetera obuyinza bw'omulamuzi okuba nti buvudde mu bantu kyekibategeeza that parliament because these MPs are not specialized bo batunulira amanya agavudde mu Judicial Service Commission. So constitution egamba olina okuba nga obadde lawyer, an advocate of High Court or this for an advocate for 10 years katonka pecho kulabirako kati technical person ya tunulira ebyo nebirala obadde weyisootya. Now parliament eno ya senior 6 and its equivalent yakoza ate ekirala ekyogeranga giyisamu amaaso no naye maliriza n'ekyo because fe twagamba tewabeerawo embeera yonna omuntu okufuuka omulamuzi nga mwabalondeddwa abantu temukiriza. We gave that power to parliament. Kati parliament yatudde ekyejjako negamba tusobola okukiriza abalamuzi because you see this parliament okubeera inspector general of police tosobola kuba nga tekuyisiza. You can't even be a minister atula ku high command nga parliament ekoze eki. It has that power. It even votes on who becomes the prime minister by a majority vote. It votes on a vice president. Kakati wekituuse ku oyo agenda okulamula. You get? They go, kino tetulimu. So it shall be approved by high command. How can high command replace parliament? Well, parliament okiriza otya okwejjako si ekye yakuwa n'okiwa high command.
But I have no problem with Mr. Museveni because bano bo basaze obuyinza obwabaweebwa abasiye bagala kubuddiza amaje. So the only rutaro ruli two elements in the second. Mu PR mukunyonyola abantu. Nyonyola mukulu Museveni abadati satisa Supreme Court. Because fana amaje twali tugenda kubagana ne court. Nakyo kiri ku record. Nyonyola nti mukulu Museveni yajemedde Supreme Court. Ekyo kimu. Ekyokubiri ye ne kokasi. Because there is evidence bo basinkanye ne kokasi. Ne bajemera ekiragiro kya Supreme Court. Only katebera loberekere mumsana ko bali nyo honorable Nakimuli dakiika 2 ne buli omja mu 2 tugende maaso. Obuzibu busanga bagamba nti omuntu mutwala mu court kasitose omuntu ekisi bakutwala mu court y'amaji. Nze obuzibu bwanga yakisinyizaako nti for opposition civilian kubanga kutwala mu court y'amaji must qualify to be charged in the court martial. Nze siri lawyer neni n'ebintu byemmanyiiko byensomyeko byendabye bannamateeka oboolyawo bakozeeko era nina ne byenzize ndaba ti ebintu ebimu omuntu aba teetaaga genda mu ssomero kubiraba oba kubikola. Kati nze Nakimuli Helen olwaleero ndi wano ndi mbaka wa paalamenti naye nkya sigenda kubeera kiki ekinaabaawo mba neeyisiza mu ngeri emu etali nnuŋŋamu oba nnungi mu bantu naalyawo emmere era bagamba bw'oba oyambuka abantu bano boolese wansi bayise bulungi oba oliawo we bagenda okukubaka ng'okola ki ng'okka. Etteeka lino tosobola kkeera ku makya n'ogamba Nakimuli atamanyi kukwata mmundu atamanyi na ssasi we baliteeka mpulira kyemba manya naye sibitegeera nti atamanyi oba kisosonkole kya nze ng'omuntu mpulira biwulire. Okay, please give me information. Ogulero omusango gwa omukyala Katanga ngo expert gwe baleeta ku mundu ngagamba olugalo lwe ekyaluleetera injale bono bwe yakookinga lwayingirayo neryoka lufuna injale ate lawyer defense lawyer atali expert yamulaga bwokookinga bwote liri libadde mu kyemba luvaamu instant eddala lijja so tosobola kubeerawo na space bwoteekamu olugalo kati you cannot cross examine tosobola cross examininga owa CMI agambye nti bwe yagira lwayingirayo mu court martial genda maaso webale nnyo sebo ka information ako olwaleero by the way commentingko katono nfunye obubaka bwa mirundi ebiri okuva ku bantu bekalangala nga basiima mwami Rwamushana waliwo nayigize eyokubiri ngamba for the very first time mwami Rwamushana ayogedde ebintu ebyamaanyi ebyomuggundu ebiyamba bannayuganda sebo webale abantu bange bekalangala be bampadde obubaka obwo kyembadde ngamba nti olwokubanga nze ngaali mu kibiina ekyopposition ngenda kwogeramu eyo line ey'opposition sigenda kwogera nnyo bingi nti ffe tulowooza ebyambalo ffe tulowooza ebintu ebimu baagala bikozesa kukwata abantu batawagira kibiina kimu oba batawagira bakulembeze bamu twalaba wano omwami bamuyita Akireewo era kati ali mu kkomera bamukwatako emabega naye abaali ewaka ne banneyiba bagamba bwe baamala okumutwala abantu bajja abataategeerekeka ne bateeka ebintu mu dustbin y'ewakaawe. Enkeera poliisi bwe yajja okunoonyereza ne bagamba twasanzeemu ebyambalo by'amagye twasanzeemu kino kakati bino bagenda bikozesa naye ng'eyo wali abayita bajja bagenda kubikozesa bakwate ekyambalo ky'amagye ate nezino engato mweze mwambala leero tewali azambadde zimasamasa nze ajambadde lwakuba yakakondo nti engato emasamasa nayo bwe bakusanga nayo ng'esiba obuguwa mwami Munyagwa gize muguleeza ebbeeyi
bwe bakusanga nayo nga bagamba yaki it is a preserve of amaje nga bagikuleetera mu nju yo bagamba olina ekyambalo kyaki amaje kisoboka mu Uganda tulabye ebintu bingi nnyo mwami Dunstan ebikolebwa kati civilian ono olw'okuba balina kyebagala omujja mu society ayinza okuba atambuza enjiri ey'enkyukakyuka nze ngitambuza tinjagala nkyukakyuka mu gwange y'emirembe ayinza okuba agitambuza ne bagamba oyo yakyusiza abantu wano okuwagira opposition abamu babadde bawagira NRM kakati oyo tulina omujja mu bantu kakati njagala okubategeeza mmaliriza mwami Dunstan nti ebyambalo bino bye bagenda okututeekamu bye bigenda okutusibya okututwala mu kooti z'amagye nga tetulina na kugendayo ekirala nga bwe baleese etteeka erya political parties and organizations ne bateekamu obuwaayiro bwe babadde bwagala ne liri eddala erya UPDF mwami Museveni akeere ku makya era nga bwalwanyisiza ssemateeka addemu amulwanyisa agambe tayagala bibiina by'opposition mu Uganda tumanye nti tugenda kukulemberwa ekibiina kitya naye bw'abanga ye mwennyini yaliwo nakkaanya ne bakkiriza nti twetaaga ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo aleme kulemesa abantu balina divergent issues okuzoogera kubanga tebali mu kibiina ekyo n'ekirala etteeka lino nze ndowooza omuntu gwe lyali sokwata ye General MK kubanga waliwo computer misuse computer misuse y'omu kubagezaako okugirwanyisa kakati nsaba njagala ab'amagye njagala kooti masho omuntu gwesooka okuwozesa ye mukama waabwe awo tujja kumanya nti ddala bakola Haji dakiika nange nkangose second tano nebazeeho nalebulwamushana for that coherent submission naye anzikiriza sawa kujungula bya submit nze kwamba nyonoonye enyingo gyadayogerako ya ssemateeka ye 126 enyingo 126 akatundu akasooka yagamba nti judicial powers shall be derived from the people nti n'okubukozesa obuyinza obwo ng'omaze n'okubeera omulamuzi olina okubukozesa okuteeka aspirations ez'abantu kakati ebiruubirirwa by'abantu kati omulamuzi gwe okuteekawo kooti eri ku ddala lya high court nga abantu tebayinaamu oba bakiise b'abantu tebayinaamu mukono mu kusalawo omulamuzi oyo kibaani constitution naye nga kyebagenderedde that unlimited original jurisdiction kukyajinga abantu emisango giri outside the jurisdiction of Uganda mu kooti martial kati kankubuulire nze nyinza okukyala California eyo kimanyi emundu tezimenya mateeka nkyalidde mukwano gwange alina machine gun mu ddiiri ninkubakubamu amasasi abiri awo ebifaananyi nange netwekwata n'ebifaananyi nga njambadde okimanyi nti kooti maaso ejja kukyalira because of that unlimited original jurisdiction so mbadde nsaba President Museveni akkirize kooti zino nekirungi n'abalamuzi bano abalala naye abalonda akkirizeko aba civilians batrayingwe mu kooti ez'abantu ba bulijjo ekyokubiri President Museveni akkirize abansi babaludde mu kkomera nga bakulemberwa Dr. Kitiisa Besigye bawe mandatory bail webale nnyo Katonga Elias na PFF Katonga agamba Dr. Besigye akomayo nkya sawa 3 webale Jimmy Rwanga honorable wanyise in 1 minute and a half ngende mawulire okusookera ddala nga mmaliriza Buludansa Musulwa mukama we ayina kutwalira mu kooti etteeka lyabadde eddambulukufu bulungi eryajja mu parliament nti parliament yabadde eteekesa guidelines ezaweebwayo ezasalibwawo Supreme Court nti abalamuzi ba court martial balina kuba nga balondeddwa Judicial Commission bano bakulembeza nnyo High Command naye etteeka lyo lyalambuludde nti High Command in consultation with the Judicial Commission Service Commission ekyo buli omu akola ki buli omu akimanyi ekyokubiri bakategorizinze civilian kikaaki alina okutwalibwa muki mu court martial era n'ebintu bya UPDF obadde monopoly of the UPDF byonna
mu bills ezatuweereddwa ng'abaka ba parliament ng'ogyeko bano abaafulumamu abeekandagga simanyi oba baziina naye ebifaananyi byonna byalimu na buli kimu bwe kikola ki bwe kifaanana Honorable Nakimuli agambye nti General MK yeetaaga kutwalibwa mu court martial olw'okuba alina byasinziirako bino ebya social media yaabwe gye babeeramu naye nze sirina bukakafu